Audio Jungle. Director KPJ Dream Goals Consult Limited. Gwe tusangiwa wano kawempe okuliraana office za NIRA omulimu gwaffe omukulu tutunda ttaka. Ettaka nga lyabyapa strictly land titles tekuba mutawaana gwonna. Kati eno channel yaffe bagiyita KPJ TV, KPJ Dream TV. Bwe tubeera wano tukuwa entertainment, information, education. We are here to inform, educate and entertain. Ojja kulabanga kuno video nga za mazina muziki olabe obuzannyo busikitsi ate tulina ba presenters abalungi ennyo naye olwaleero omu kubo njagala tunyumyeko naye because mutulaba mutumanyi naye temumanyi life yaffe gyenvudde waffe okutuuka wano we tuli twandyagadde nnyo otumanyi olwaleero nange nze host nange nze kabakyaza nina bwe nkukyaliza buuzaani tobuuza kubanga nenda mukulaga. KPJ Dream Goals Consult Limited ina ba directors basatu nga kwendi nga kuliko omukyala ayitibwa Peace nga kuliko n'omwana ayitibwa Joel. Mwumva ekigambo KPJ kati omu kubo mukutte mavumba teri kyakudduka teri kyakwasama teri kyakumbuzaabuza ndi naye agenda tubuulira gyenvuddewe yatandika atya yazaalibwawa yazaalibwani lwaki ali wano yajja atya okubeera mu KPJ. Kyolina okukola kiri kimu kyokkera kyangu nnyo genda ku kigambo subscribe kikoneko bapapa bw'omala kikolako ogende kantu kali akalinga akade kakoneko bapa akakuyamba nti buli oteekayo vidiyo gw'osooka okumanya kati olwo ogende ku share abalala obategeeze kulayike kwonako kale bu nkukanze ugamba otya kyekiriwo nze ndiwo naawe siriwalira onaalya nepiisa olya era simanyi oba interview eno tunagimalako nga tiwali kyakulya lwakuba saagala kulanga mane njala kuwa kyakunywa gironyi naye nga kati ogamba olya ndi munaye nawe ogamba otya eyo sooka obuuze ku muntu oyo atulaba oyo nno sente zaffe zirimu oyo bannange omulabi waffe wenna owa KPJ Dream Goals TV kwaniriza wano ku program eya KPJ Dream Goals TV nga amanya gange bampita Peace Catherine Namugenyi omwana ow'ente ng'akabbiro ŋŋaali nze ndi muzzukulu wa Katongole awo na tukyali kulinnya tuli kulinnya ate naawo mba sinaba nakulimalayo omanyi nze nina amannya kubanga bwe mala okuintroducinga gali amatuufu agatambulira ku kika ate waliwo gano amalala gankyusa kkala nga nze emitima gyakaluba era nga Peace omu bwa 256 Naalongo single mother gamaze amanya nange gansukkako naye kakali ekizibu kyendabiri kati waliwo omuntu abadde yeesunze nze wennakulira Bannaalongo babanga bakazi bakulu oba nze mutobuto kakati waliwo omusajja abadde agamba
ate era sinoonya sijja kubalimba sinoonya kubanga nabigambye nti noonya naye sinoonya nantume yagamba muba mwekaza molini nantume yagamba muba mwekaza onoonya no tetwekaza olw'ensonga emu abantu abamu kuffe bwe tugumira ewantu tugumirawo ate bwe tulowooza kati tulina we tugumidde ogamaze kangomidde kunze ebyo byange ebyo bamanyi nze bagayi sinoonya era tewabeerawo nomu agamba nti nze sinoonya naye oli mutuufu gwe tonoonya naye basobola okukunoonya abakunoonya banoonye olina nekyaki obadde ogeddeko ekyabannaalongo munange ekintu kya nnaalongo kiba kitiibwa eri katonda kyoba olaba nti si buli omuntu akirina kati n'olwekyo tebikyaliko nti simanyi ono omukazi mukulu ono omusajja kiba kitiibwa eri katonda katonda waba asazewo nti kati gwe oli nnaalongo ojja kubeera kubanga era bwe namala okuzaala ababiri abalongo ate nenzaala omala nga si mulongo kitegeeza kiba kitiibwa nga katonda omukisa gwakuwa kati fene tulina bitiibwa ekyamazima temulina kuba nnyo maama kuba batukuwera nnyondo okubira eddala bategeere nti otukubye temulina kyemuŋŋamba wamma omukyalo ono bwe tuli naye bamuyita peace nga kakati peace olwaleero tuli mu bulamu bwo twagala tukutegeere peace azaalibwa mwami ani era azaliddwa luddawa oba asibuseewa Peace azalibwa omwami sorry munansonyiwa Peace azalibwa omwami Muteesaga Kakooza nga essaawa eno ali Salaama wabula nga gyatudde naye nga tetulinzaalwa y'e Masaka Nkonyi n'omukyala muli bawano mu Lwengo n'omukyala Nansimbi Ranga Mary Consolanta Regina gonna nogade ye yakusiga ebyamannya amangi omukyala Nansimbi era mukyala wa mutima so Mukatuliki era mukyala Mukatuliki omukyala yakukyalina wakasoyogera Consolata omanyi waliwo amanya Abakatuliki nga oyo aba Mukatuliki nnyo Maria Consolata Maria Goretti Yohana Maria kati omukyalo oyo naye asinzidde wali Salaama era naye nzaalwa y'Enkoni kuganzi bazadde bange nabafunamu naye lumu njagala kukyazaako mukyala Consolata mubuuze mwesisinkana Nkoni awo ku Sente Kereya Peace atambula atya kikyosinga okujjukira mu buto obuto obwaddala sigamba buno obuto okuzeekuze naye obuto obwaddala kikyosinga okujjukirako ne bazadde bo mu buto nze ekyamazima kyenyinza okugamba kyenzijukira mu buto nze nalina eddalu era mpaka kati eddalu lyannemerako kwegamba bazadde bange bantuuma erinnya lya Peace naye nabo ndowooza beebuuza lyava ku ki ng'oleru tolina ddalu oleruka nalina eddalu kubanga okumanya nalina eddalu ekintu kyesirira bino manyi bw'obeera ng'okyali mwana muto waliwo ekintu kye bakukola twogere ng'oli omusajja ki ky'olifa teweerabidde nzijukira ebiseera bye nali mu top class ebiseera bakukyali bali bansiba n'envi ng'ogisomerawa nali gisomera Makindi bino ebyokuteeka mu bubbizi kati ku ddalu enyigire nalina abasomesa b'essomero eyo bali yesomero balisima baliyita bitya enyenyazo nali oba bukedde baliyita bukedde essomero eryo abantu temujjukira nnyo topu kirasi zammwe bansika omukazi yansika enviiri olw'eddalu ne bansibira mu kaduukulu abaana abaana lirina akaduukulu oba baakakola lwakuba gwe walina eddalu buli muntu yena yalinga alina eddalu bamuteeka mu kaduukulu naye nze akakaduukulu buli lunaku baali balina okunteeka mu kaduukulu kati ntuuka okuvaawo akusika enviiri akuteeka mu kaduukulu kati ntuuka okuvaawo bantwala ku Moland Po Moland Po nsomero P1 yange wano ekibuye naye jjukira abaana ba P1 nali kyamibale primary school kati nga bakulu bange boogera nnyo Moland Po nga mpulira njagala nnyo singa nsomera ku Moland Po
bwenfuna ebibiri nganze mu secondary olwambuuza primary batusomerawa nabagamba Molandpo naye nga simanyi kyeri somero lyali ddungi nnyo Molandpo nasomera ku Molandpo kati Molandpo eyo bamaze okunzija eno mu nasi mu top class eno ku Bukedde bantute ku Molandpo Molandpo na actually nze abaana babanyula sawa bali babanyulanga sawa nga 7 okuddayo abowansi fe nze nga nzirayo sawa 12 nze nga nyizo ngambera nzanya nga nfulukinga ebyo wabeerayo osimanya abana ab'emizannyo abaze okuzanya mbayita mu nkowe nti nendyoka nyingira eri munda nina okulaba emizannyo banenze oyo actually nali mbeera ne sisita wange naye yankuba kiboko nga nze buli lunaku balina okukuba kiboko naye nga siwulira mpaka tatange bamugamba nti nkubuulire mwami Muteesa gomanyi kyobokola omwana oyo mutwale ekisubi mutwale mu basisita mpulira mu abasisita bakuba kiboko era bankwata ne bantwala mu basisita naye era bwe bantwala mu basisita olwokuba ne ku ssomero ennyini sentwizeero kuba nasomera sentwiza kisubi girls primary school nasomera okuva P1 paka P7 naye nayo kalabere ba obvious kyemanyi kuno era abamu bagenda ku abanda abajja kugamba oyo Kate tumumanyi omusomesa kigojjukira ku sentwize yakuba kiboko olw'eddalo actually nze abasomesa ba sentries omusomesa sijja kugamba nti musomesa omu bonna bakuba ate ngera bonna mbamanyi leka naawe abasomesa ba sentries mbatumiddeko naye ng'omusomesa yali ennyini yali so hard actually right now head teacher ewampeewo essomero ly'empawo ewampeewo erira primary Mr. Sentongo ekya Sentongo yali akuba kiboko oyo yenga talina budde talina abasomesa bana aba P7 nga bakubi bo bakubeddera okuva eno wansi bana aba P1 bo nga tolina kyo bagamba n'omulala omusomesa bamuyita ticha Kanike gyoli yonna nkutumiddeko simanyi oba kati oba kiboko kyagikakkalabya anango oyo omusajja naye yali atukuba kiboko naye nga bambi eddalu ddyo lyagala ovuddeawo oyingidde secondary yange olungenze nagenda senior 1 paka senior 3 nasomerako nalya sesi na mugongo nenvaayo my parents bazadde bange bafuba nnyo okulaba nga banteeka mu ssomero and akasente nafuna nnyo omukisa nti nze nagabanya ssente emirundi n'emirundi kubanga natuuka ekiseera nga tata wange yampeerera era ye yakumawo senior 3 second term namugongo n'alya mama wange nankwatako muzadde gwe awulira oba mukazi gwe muwala gwe musajja gwe ekigambo kibayita kuweerera tolekerera muno naawe kwatayo ate ebyo bye bimu nti omuntu alikwerabira omwana ono kubanga kikukakatako of course naye waliwo singa taata teyateekamu singa kati oyogera ku maama yekka not because taata tomwagala naye onoonya kyaba yakola gy'oli nga tokikola so munnange gy'oli yonna akasente ako bw'omala okuggyako akagula ettaka mu kepije bayidawe kepije dream goals concert limited tulina ettaka lya byapa 5 ku 10 gwalaba vidiyo eno olwaleero tugikoze ennaku z'omwezi 3 ogwokuna tulina promotion egenda maaso ekabimbiri mu Mukono district obukadde 6 tukuwa 5 ku 10 nga yakyapa bw'ogisasula mu cash tukuweerawo ensawo za sementi 5 jangu tusangibwa wano Kawempe okulina na ofisi za NIRA lwaki tokwata essimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95 njogedde eyo si lwakuba wokka we tulina naye Mukono kabimbiri baba atundanga keeke eyo jangu ovudde mu secondary owambagatanye kati ate ebyokusomesa bitandika otya mane munansonyi webimu byemubuuza nti ate obitandika otya mba mbimanyi nange nebuzaabuza nenkulaga nga atamumanyi wammagambagatanye actually ekirooto kyange era ne mama wange yali akimanyi nayagala nnyo okubeera surveyor nze nayagala nnyo surveying engineering it is the course gye nali njagala nnyo okukola because nayagala nnyo ebintu by'okusurveyinga ebyo ebintu by'ettaka ebiwe bityo mwekyesiwakola mulina mwekyesiwakola combination nze sijja kulabya